omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekendeddemu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kabale yabadde wezezza milimitaazi 24 n'akatundu kamu, Kasese milimitaazi 5 n'obutundu 4 so nga ate yo mu Kitugumu lwafuuyiridde. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga sserwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa yeeyongedde amaanyi ekireeteddewo omukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era ebitundu nga Masaka, Mbarara ne Kabaale tusuubira omusana okwaka so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'awamu ejja kubanga erimu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu eryawagulu tulisuubira okutuuka ku digurizi 30 mu kitundu ekyo eky'Ekaseese. Ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga ne Kampala mw'omutwalidde ebbugumu eryawagulu tulisuubira okutuuka ku digurizi 28 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawagulu tulisuubira okutuuka ku digurizi 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri nga Mombasa ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu ejja kubeera ku digurizi 16. Ate olwo yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu eryawagulu lijja kutuukira ddala ku digurizi 38. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.